Ababaka ba Paalamenti okuva mu bbendobendo lya Bunyoro bagamba nti ekitundu kyabwe kiyitiridde okufeeba ng'ebizibu byayo tebirina ddagala lirina okuva mu Paalamenti. Bano bagamba nti bagenda kusitukiramu okulwanyisa ekibbattaka ekikudde ejjembe mu kiseera kino ng'abatuuze bangi basengulwa ku ttaka lyabwe. Abatuuze mu kitundu ky'e Buliisa n'ebirala ebiri okumpi bawangaalira mu kutya olw'ekibbattaka ekikudde ejjembe eno era nga kino kibagudde abakulembeze okuvaayo okulwanirira abatuuze bano. Barnabas Tinkasimiro omubaka w'e Buyaga agamba nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okutaasa abantu baabwe. Tugambye nedda obudde buweddeyo tetujja kukkiriza bino eby'abantu baffe kubajja mu mataka. Babadde wano olubeerera ffe ng'abakulembeze abe baawa akalulu obudde obwaffe naffe kuvaayo ne tulwanyisa ekibbattaka kino. Wabula Ejjali Bintu omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masindi ye yeewuunya engeri embeera enguudo mu kitundu ky'eno gye zirimu. Newankubadde baludde nga baziteeka mu mbalirira y'eggwanga bo kye bagamba nti si kya bwenkanya. Njogedde ku luguudo olw'e Kigumba Masindi Hoima. Oluguudo olwo lwonna kutuukira ddala Kyenjojo. It's a road which has taken many years without being constructed. Luli luguudo lubadde mu budget. Ate nga gavumenti ne tusaba nga Paalamenti mu last Parliament tuyise looni okujja ssente mu African Development Bank ezikola oluguudo. Naffe nga Paalamenti ne tuyisa looni y'okukola portion okuva e Kigumba luyite Masindi tuuke Bulima baluteeke mu kolas. Esente ezo twaziisa naye kitwewuunyiza kituluma nnyo ate tetukitegeera nti kutuuka ku lwaleero esente ezo tumanyi bwe ziri naye oluguudo tewaliko kontrakita atandise okukola oluguudo taliiwo tewaliwo ekiraga nti oluguudo bagenda kulukola. Esente ezo twagala kumanya ziriwa. Kati bagattako nti ekitundu kyabwe kigenda kutandika n'okufulumya amafuta mu ggwanga naye era tebalaba ssuubi lyonna abantu baabwe mwe bayinza okufuniramu. Tinkasimiro agamba nti amakampuni g'amafuta gonna agajja eno galina abakozi nga wano abatuuze kibeera kizibu okufunamu emirimu mu kampuni zino bano kye bagamba nti tekiri mu bwenkanya. Kampuni ezikola amafuta ezajja kusima amafuta obwe zijja n'abakozi baazo. Abanyoro baffe wano tebabawa mirimu. Olowooza ffe abanyoro ebyo tujja kubikkiriza? Nedda, naffe twagala abanyoro nabo bafunemu mu kusima amafuta gano. Ne bizinesi ezikolebwa ez'amafuta ezikampuni zino tojja n'ojja n'omuchina ate ng'asuubula eno. N'abanyoro bayinza kukola ogwo omulimu. Ate ye omubaka akiikirira Buliisa mu Paalamenti Stephen Birahwa mu Kitale agamba nti ekiseera kituuse ne Bunyoro efune mu nteekateeka za gavumenti. Ono agamba nti Buliisa erimu ebyobugagga bingi nnyo nga obulambuzi, ennyanja, ebibira n'ebirala bingi naye enkola za gavumenti tezibadde nnungi kusobozesa abantu b'eno kuganyulwamu. Ffe tugenda obawa amafuta naye tulina kkubo. Muze ne mwerabira mweka ekkubo ngeri bwe muboonyabonye ekkubo. Kati tetwandyagadde gavumenti okwewola looni ezakukola amakubo ne standard gauge nga basuubira amafuta g'e Buliisa naye nga tulina kkubo. Kubanga tugamba nti akuuma luzzi teyandibuliddwa mazzi g'okukola kunaaba ku maaso. So abantu b'e Buliisa tusaba ne sekusaba nti mulundi guno gavumenti nga tenaba kudda kufulumya amafuta esooke tuloboze ku nsonga zaffe. Ffe tetulinaayo oba ambasada oba komisona oba RDC. Twagala Buliisa twaliwe kati nga kifo nga bwe kyali edda. Mu Kitale annyonnyola nti ekitundu ky'e Buliisa kisobolera ddala okufuuka ekitundu eky'obulambuzi ekisinga okuleeta abalambuzi kuno naye olw'embeera embi eri eno bino byonna lufumo. Wano wasabidde gavumenti eveeyo ekole enteekateeka ennungi okulaba ng'abavubi ku nnyanja eziri mu kitundu kino baluŋŋamizibwa ku mulimo gwabwe okusobola okugufunamu obulungi. Ono agattako nti gavumenti erina okukolera awamu n'abavubi mu kitundu ky'eno gamba ng'okubagabira obutimba okusobola okuleka envubo embi. Ebyennyanja babimalamu tebabadde baana baffe. Naye twagala gavumenti etuyambe eteekewo enkola erikuuma
etekewo konna etuwe ku ssente ebitimba ebirungi nga tuwaayo ebifu nga omuntu woba omujjako omundu konyi wamuwangayo akantu Amnesty naffe twagala ebinvu bambi tuzijjeyo ate mu Uganda yonna kisobola kukola nze ndi musubuzi wa byennyanja nze nasalanga Bambala mu Lake Victory n'Ekiyoga nali mbitwalako ngo mbitegeera bulungi. Bano babadde ku mukolo ogw'okwebaza ogw'okuyita obulungi mu kalulu ndiko n'okufuna obukulembeze obujja mu kitundu ky'e Bunyoro bo be basuubira okuleeta enkulaakulana mu kitundu kino.